Omuyimbi Pallaso avuddeyo munange n'alaga emmotoka empya gye yakagula omulundi ogusoose so nga ate n'ebya gravity omutujju munange oluyimba omunyongo gw'eggulu. Munange ate lufuuse ate ensonga mu ggwanga omukyala munange era nga Sekuritale wali ate okuva ate mu Uganda Musicians Associations kiyite WUMA munange omukyala wali Fiina Mugerwa munange Masannyalaze nga ayogera era munange avumiridde oluyimba luno. Kakati ngenda kubeera nga ntandika munange ate ne Pallaso wali nga nkulaga munange emmotoka era nga bw'ogiraba munange emmotoka empya Pallaso gy'abadde ayingizaawo munange ennaku zino era nga bakira obwedda abadde akyalengingiddeko munange era sound wali hashtag gubadde munange ate wali muzigo mwereere era nga ataddemu wali oluyimba munange ate olutwerize ennyo bino bya banene era nga bw'olabaawo munange ng'ate wali nga ali mu gigendako kosa ate wali n'agiyingiramuko ate wali ng'ali mu gyegezaamuko wali wonna nga bakira obwedda munange ate wali nga goyinga crazy era nga bw'olaba munange era nga ne ku sayidi y'emu munange omuyimbi Pallaso era nga jjukira nti nno abadde yakakola kolabo wali n'Omutanzania muyite wali Harmonize video only you bali mu kushootinga video era nga bolaba munange awo ebifaananyi ebitwedize ennyo by'omwana mulenzi wali Pallaso kosa ate wali n'Omutanzania omuyite Harmonize video bali mu gishootinga. Kakati esayidi yo nga munange nga nfuddeyo ew'omuyimbi Pallaso nkugambye nti nina update munange ku luyimba lwa gravity omutujju munange olufuuse ensonga ate mu ggwanga. Kakati nno nga bwe nkutegeezezza ku wali munange omukyalo ono Fiina Mugerwa munange Masannyalaze ng'akomentinga ku luyimba luno. Ngenda kubeera nga nkuwa munange eddoboozi ly'omukyalo ono katono nnyo ate mmale nkuze bwe kiti. Mukulembeze oluyimba gravity luyatadde waluwuliddeko tolwogerako. I don't even want to pass it through my mouth. Tulina abaana bamaama n'olabanga abantu bakola vidiyo kituufu ffe nga ffe tetunatunulira abantu nti kubeera nti tufuuse ekisekererwa ffe ffennyini twefudde ekisekererwa. When you happen to listen to the music abantu gwe baakola ng'omuntu ne waaba awemula wano waliwo abakadonkamu nga bawemuzinambeemu naye nga basaduka. Tusabike ku bigambo. So for the artists abali eyo ng'olowooza ojja kujoyimba oyo ne industry yaffe, this is the time. We are tired. Industry mugiswazizza. We are so embarrassed when it comes to music are trending right now. That one, watch this space. Naye nga munange bwekiti munange ate bwe kitambudde oluyimba luno munange ate omunyongo ate w'eggulu ate wali wonna muganda wange gwe alaba Jamina Tuge era nga munange oluyimba luno lukyatwedinga nnyo ate wali ku mikutu egy'enjawulo era nga abantu abamu bagyewunya bagamba nti gravity omutujju yatuyimbidde ki leero yatuleetedde luyimba ki luno muganda wange gwe alaba Jamina Tuge naye nga weebityo munange ate webitambudde wano ku Jamina Tuge ngenda kubeera nga nkomawo ate ne update endala making sure nti no osubscribinga wobeera nga tonaba bwe kiti.